Anti nga Uganda bojimanyi nti ebintu bitambula mu state ez'enjawulo waliwo getufunye Edikenzo Penal tulaza omwana gwatazaala mu Rema era ng'oba oliawo engambo zigamba nti yali ensonga lwaki Rema yasobola okuba nti adduka n'aleka musajja mukulu amanyikiddwa nga Elisa Musuuzi okuba nti oba oliawo alekerawo okuba nti boyfriend ne girlfriend era nga Rema yasobola okuba nti anooba way back. Now omukyalo ono leero Kenzo avuddeyo n'agamba nti okuzaala kujaganya nga kirinze ne muwala wamanyikidwa nga Maya Musuuza kugatta n'omuwala omulala abagasomera mu Bassa kitandise okuba nti kiraga nti oba Kenzo yagenda nga mu maaso n'okuba nti azaala mu bakazi ab'enjawulo ekintu Rema kye yali tawagira n'akeddagala era nga Rema yasobola okuba nti afuna entondo n'okunyiigira ddala. Rema n'amakulu yasobola okuba nti akita n'afuna omusajja omulala ne bamukuba embaga wetwawulira musajja mukulu amanyikiddwa nga Edikenzo ng'agamba government where are you wetwamanyira nti tewali mu nsi muno gyatasobodde kuba nti atwala lulimi Luganda era nga Kenzo yavayo n'ategeeza nti oba oliawo byonna byakolera Uganda tebasobola kuba nti bamusiima naye ng'enta bweva kuki lwa Dr. Muza kuba nti amukwata mu liiso ne Rema n'amakulu okusobola okuba nti amusuulawo. Bantu mangi abagenda mu maaso n'abaokulumiriza Rema n'amakulu nti agendanga mu maaso n'okudetinga abasajja ab'enjawulo oba oliawo kyekyatama Kenzo n'asobola okuba nti naye akita mpolampola era nga wetwogera Elisa Musuuza avuddeyo n'atulago omwana ow'ettabo ddala tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya eddoboozi wa Mutantambi Jimso namwanu Kibuya Maxud Junior wabula kuba nti otambula naffe wabula kuba nti otwagala wabula kuba nti osubscribing wabula kuba nti ever ogamba nti n'okutambula ne kana akavubuka akakyalika nga kasobola okuba nti kantuusako ebintu by'ettabu. Now Uganda is so funny nti olwaleero omuntu akola ekintu kyotasuubira nalabyeko nabadde nsoma ku mawulire agaso ku makyawo nga ndabayo olutalo lwa Bobi Wine ne Eddie yawe nga nsubira oba oliawo olutalo luno lugenda kuba nti lutekinga over nga ekintu kirina okubeera nga era olutalo tugenda kuba tusaako mpolampola naye ate mbadde nkyali awo ku internet nga ngezaako okuba nti nsomasoma ndabye Elisa Musuuza ng'ateekayo ekifaananyi nga kirinze ne muwala we amanyikiddwa nga Amawo Musuuza kogata n'omuwala omulala. Wano nno abantu abagasomera mu Bassa basobola okuba nti bavayo nga bagamba nti oba oliawo Elisa Musuuza Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti azaala omwana ebbali nga Rema n'amakulu oba oliawo taliiwo era nga balumiriza Kenzo okuba nti oba oliawo yayendangako munne ebiseera ebyo. Kyemanyi Kenzo kiri kimu, Kenzo omusajja musiramu Haji Mulamba ateekeddwa okubeera n'abakyala bana newankubadde ng'ate Rema yali takyagala nga ayagala bbaawe abeere bumumu omu wuwe. Lubadde olunaku lwaleero Elisa Musuuza avuddeyo n'atulaga omwana omulala n'atugamba nti owaaye bakyali bange okuzaala kujaganya ono omuwala wange waddala ate nga mulo mumatira nnyo. Wano nno engambo zitandise okuba nti ziva n'ebyama ebyenjawulo ng'oba oliawo abantu balumiriza Kenzo okuba nti yagendanga mu maaso n'okuba nti yegaddangako kugatta n'okwegatta n'abantu ab'enjawulo outside the relationship. Kino ekyaviirako abantu obuzibu n'okutandika okuba nti beevuma okweteba embale n'okuyomba ng'oba oliawo kino nno kyekyagenda mu maaso n'okuba nti kitabula relationship ye. However much waliwo amawulire agatandikanga okuba nti gatrendinga nga kigambibwa okuba nti oba Rema naye oba oliawo kukola nga mistakes ez'enjawulo ekintu ekyavaako obuzibu. Jjukira nti mu mwaka gwali gwa 2019 omwezi gwali gwa November ennaku z'omwezi 9 Rema n'amakulu yagenda mu maaso n'okuba nti afumbirwa officially musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Muza Ssebunya era nga okwanjula okwasooka kwali bukoto then embaga yalina bingo. Wano nno twalaba Elisa Musuuza Kenzo ng'akaaba amaziga we twamanyira nti mu Uganda talina watatuusiza lulimi Luganda n'agamba nti oba oliawo bannayuganda bamuvuddemu nnyo. Kino nno kiva kuki basooka okuba nti bafuna obutakkanya ne Sheikh Nuhu Muzata eyavaayo n'atandika okuba nti amulangira okubeera Lavuniga Semyekozo n'agamba nti omwana w'abandi si muyembe. Mu periodi bwetyo Rema yata akayimba bakayita siri muyembe era nga kana akayimba kaali kagezako provokinga Kenzo nga kamugamba mukwano we bantwala nga togenda nga maaso nakuba nti oyomba togenda nga kulaga nsi nga bwe nali omubi togenda nga kulaga nsi nga bwe nali sikufaako nali nkwagala naye wasobola okuba nti weekwatakwata era nga system oba oliawo ekintu kyasobola okuba nti kiganira ddala mu relationship. Nze naawe ebyange byakoma era nsobola okuba nti ntambulamu. Amawulire ge twafuna kiteebereza okuba nti oba oliawo emyaka 2 Kenzo gye yali anobye esseguku Rema n'amakulu yasobola okuba nti yaleeta omusajja mu nnyumba eyali akwasaganya gye bayita badminton oba emisonga z'omu kisenge era nga emyaka egyo 2 Dr. Muza Ssebunya yali omusajja mu nnyumba ya Kenzo. Mpola mpola Rema baavayo ne bamulumiriza okwagalako omusajja mukulu amanyikiddwa nga White Benda era nga kiteebereza okuba nti
ne ku concert ya White Band eyali ku Serena yes nga concert Rema namakulu yasobola okuba nti akwata milioni 15 naziwa musajja mukulu amanyikidwa nga White Band mpola mpola waliwo muvubuka Bitus amanyikidwa nga Mr. Lee yes naye bavayo ne bagamba nti oboli ya Rema amagala waliwo MP Mulamba Monitor Lufafa weyo jinja naye kibezo kwa nti oboli ya Rema yagezaako kuba nti beyagala waliwo musajja mukulu amanyikidwa nga Mathias Walukaga waliwo Bebe Banton Big Size Bebe Cool waliwo Renix Pattern Renix Production ngoyo producer n'abantu abalala nga bagamba nti oboli ya Rema yali afuuse baafu nga buli ayagala yanabiramu Kenzo n'agamba nti ewamnyo waawo nze mbikoye tambula onvire era nga yasobola okuba nti atambula now tulina essanyu okutegeeza nti Kenzo naye yafunye omukyalo omulala bamuyita Biranga Maira omukyalo ono mu Tanzania traininga ku internet era still Kenzo yavudde natulaga omwana oba omulala omukulu gwe yazaala nga teyamuzaala mu Rema abantu bangi batandise okuba nti bajjajinga Kenzo batandise okuba nti boogera ebigambo ku internet era nga mpola mpola tujja sigala nga tulipotinga ebigenda mu maaso amanya eddoboozi wa Mtantambi Jimso namba no Kiboya Maxud Junior nzikiriza nkomeo n'olunaku lwa leero then tujja kuba nti tukwatagana mu nnaku ezezidako mpola mpola. Bye bye for now.